Basebo ne banyabo mbalamusizza bampita omukonji Atasera ndi mu studio wano. Nga we nabagambako ennaku ziringa 2 emabega waliwo ennyimba za King Sheebah ezaali mu studio ze twali twakola nga ziri mu sito wazibulako bubuzi kuzita. Of course ku nnyimba ezo kwaliko collab gye yali akoze ne Khalifa Aganaga. Ennyimba ezo writing about now twagala zonna ngenda tuzite zigende nabagambye bino ebintu mbyejjeko completely buli kimu kigende gye kyava bagamba mukama twala byonna gye byava bigende just Sheebah yonna gyali nze just njya musabira mikisa gisinga we tutereka ennyimba ze omuntu ayinza n'okanaga yalina ennyimba ze mu studio nazo mwazibba so waliwo abantu bangi abeetaaga opportunity nga zino naye ate nga King Sheebah ndowooza ye munaye Katonda bw'atyo bwe yageze oba sitaani n'atusinga amaanyi byonna wano tugenda batubifulumya nze namba yange ey'essimu kubanga nze nzikiriza waliwo abantu abeetaaga omukisa nga King Sheebah gw'abadde nagwo waliwo abantu abeetaaga music oyo ng'oli agamba nnoonya nampandikira akayimba yabula so waliwo ate tusobola nosalayo ne tusayiningayo omuyimbi omulala musobola obayo n'omuyimbi eyo omulala yenna nga yeetaaga jasa akatono ke tubadde tusobola okubeera okitegeera enamba yange y'essimu of course eri 0755 32 65 55 oba tekitegerekese nkiddemu bulungi so ndaka nkikuddiremu ekitegere tulina kakati gwosobola okubeerayo ne kabulaza ko kali eyo mu kyalo kalina talent kayimba nga King Sheebah wabadde kasobola okuddawo kati awo ntegeerekese so otegeera mpola kati kankinyonyole bulungi kitegeerekeke okay miyase basebo ne banyabo ndi mu studio esaawa eno ku nnyimba King Sheebah zabadde ya voicinga abadde n'ennyimba eziwerera ddala nga nnyanga ziri mu studio zirinda bulinzi kuteebwa naye sitaani bw'atyo waakoze Sheebah n'atambula n'agenda. I want for the telling of the public ne bakyali bange ne bafaani bange essaawa eno nnyimba ndi omu era faani wange asobola okumpagira nga ndi omu nkusaba mu mutima mulungi mpagira taata oba maama. Ennyimba zino tugenda of course kuzita tetwagala muntu abeera eri atolaba tuvumira Sheebah bajja natuvuma bagambe n'ennyimba ze mwagaano zita ennyimba ezo saawa eno ngenda kubanga nzita naye esobola obaayo omuntu ayeetaaga service efaananako bwetyo asobola okuba nti nina munnange ye asobola okwetaaga kino nze namba yange ey'essimu eri 0755 32 65 55 ne ku WhatsApp kweri oluyimba olusooka Sheebah abadde yalukola ne Khalifa Aganaga nega kati soda mutunuulire kati egyemikisa nange nagisabanga Katonda nange nkoleko collab n'abantu abanene obadde tonagifuna nange mbadde sinnafuna egyo mikisa gikola ezo collab naye nga ye Sheebah abadde mukama amusaasidde ng'agifunye kyokka era sitaani n'akola amaanyi so kati saagala tuddemu yomba ku bintu bya Sheebah buli kimu mukama twala sampulinga gwe tuli mu studio wano okay olwe yakola ne Khalifa lwosokeddeko lwennyini nalwo olugaba tewali lwesigaba zigende sirina kyenjagala bulali omuntu ogwazi yagenda yiye endala ezange ebyange ng'omu ekibuga twakikutte King Sheebah ekibuga twakikutte nyola watu ninga kakampasa kawato kalinga kakampasa tukula ninga kakampasa yesi ni msajja nambasa kaba kawato kakampasa mudizaini wa bakampasa kabo murakaka teka lo muzigwe tukisikuba woyo ngutwera geko kubyoli nonda geko nyirironda bandi kunacho no mubiri sigwa fako yagala tuzina tukirira sunda baby balaga sunda ninga kakampasa kawato kalinga kakampasa tukula ninga bakampasa yesi ni msajja nambasa kaba kawato kakampasa mudizaini wa bakampasa style za bakampasa kawato kakampasa kanyani kange gwe jolichi Ulira nkulitambo ja
kugamba koja dongo pabuka mu wakongo nagali amatama ga bibi ndaba mpita bibi Obwana soda mbasume wasute anzala wanazikute Kalifa wanazikute ekibuga twakikutte Ulira ekibuga twakikutte King Sheebah. ekibuga twakikutte nyola watu Ninga kakampasa, kawato kalinga kakampasa, tukula ninga makampasa, yesi ni msajja nambasa. laba kawato kakampasa udizaini wa bakampasa style za bakampasa laba kawato kakampasa Jangu twerageko, kubyolina ondageko, nyinironda bandi kunnacho, guno mubiri si gwafako, oyagala tuzinatuukirira, sunda, baby balaga sulawa. Kakampasa, kawato kalinga kakampasa, tukula ninga bakampasa, yesi ni omusajja nambasa. laba kawato kakampasa udizaini wa bakampasa style za bakampasa laba kawato kakampasa kanyonyi kange gwe gyoliki bwe wowulira nkuyita ngojja tebatoka kugamba kojja ebidongo pabuka mu wakongojja akasusu ninagali amatama ga bibi ndaba mpita bibi Nyimba zibaddenga abadde n'ennyimba ziri 3 olwo lwe lusooka yalukola ne Kalifa Aganaga then alina oluyimba olwokubiri we had the same doing realizing tugenda ku luyimba lwakubiri kati eyo kolabo yagikola ne Kalifa yagikola mu biseera kimukungu yalukola tetunnagenda kata kyo kibadde kisibye ebbanga lino anti jjukira ate twali tugenda okulinnya anko bane katumalirize bulade wange ekyalemesa okuzijjukira twataawa ennyimba bbiri twata luli olw'oluzungu nomata ne tutanaluli tuli mu kkubo tujja kati ne tulaba ng'ennyimba zigenda sukka obungi ne tugaa katuterekeko mu sitoowa tujjanga kutaako mpola naye sitaani ndowooza bwatyo yabiganye sitaani teyayagadde bibeerewo so waliwo oluyimba olwokubiri luno lwesimanyi kubanga ne bwe tugamba olugabira omuntu omulala yenna luba terugenda mukolera olw'ensonga naluwandiika ngoberera obulamu bwa Sheebah true story y'obulamu bwa Sheebah kakati lw'ekizibu okuluyingiza mu muntu omugaye luyimbe kubanga oluyimba olukwata ku bulamu bwo true story y'omuntu gwe tosobola yimba story etaali yiyo okitegeera tosobola kwambala kalakita baluyita mukama ndi kuwaaki era omuwandiisi y'omugwe waliwo mukama ndi kuwaaki nalondooza byonna tubifulumye gwebateereddeyo byonna bigende sina kintu kya Sheebah kyenjala mwana asigaza nze Ujendi wanyuma nyo tondane nzirayo gyeyagala nga tonnafa tokigeza okwevumbisi nzani atandaba nze nfudde kyenyinyalwa nenjija nenteekamu eddoboozi ne tumutwalira nassa mu matu n'awuliriza kati then oluvannyuma n'ajja mu studio n'ateekamu so na wano we gwali era yajja n'ateekamu okola eddoboozi eryo ly'ogenda owulira wego Naye Mukama ndi kuwaaki gwa ntuuzizza n'abalangira. Naye Mukama ndi kuwaaki gwa ntuuzizza n'abalangira. again Naye Mukama ndi kuwaaki gwa ntuuzizza n'abalangira. so kati oluyimba olwo lyayinza okumbuuza mukunja lwaki walwawo oluconcentratingako okuluta nayagala tulute ng'agenda kulinnya nnyonyi naye kakati mukadde ke kamu nendaba nga waliwo ennyimba bbiri olw'oluzungu lwe twali tutadde waliwo naluli tuli mu kkubo tujja then kati jjukira twalinayo essuubi ly'okumiitinga Sheebah yali abadde n'essuubi ery'okumiitinga maamafiina yenga yete yamumiitingako physically yenga yete kubanga jjukira lwe basooka okumpita basindika SB4 nannona naŋŋamba bakuyise wekka then we natuukayo maamafiina n'ambuuza Sheebah ki omwana we mutunula aliwo
ebitatere waliwo ekimutawaanya tali yekka kati oluyimba olwo nendulekayo neŋŋamba dedde lwali miitinga maama fiina lwengendo lwe nali omanyi music kibalo music mathematics by the way just abantu olusi abamu baba kati nga wolaba nti bulunoke yabaze nti kati abantu banvumye nina kawaya tekagira obusigo bwakunukira omuwala ayombye simanyi wandya nonsuulawo naye tolina waaka n'akibala nti wenkwatagana ne gravity tusobola okuba ekiyimba yasise yanoonyeza muyimbi kyasobola oyimba ekintu ekikwata abavubuka yadde kirabika ng'ekiwemulawemula naye nga kikwata odiyensi y'abavubuka kuba yabadde asobola onoonya papa misa kisemakula yabadde asobola okunoonya pasita bugembe yabadde asobola onoonya omuyimbi omulala naye kati weyabazeemu ku kyeyeetaaga osinziira ku kisitole titosobola gamba pasita bugembe ayimbe nti nakulya nenkusuulawo sime neweweeraga nakulyako kasita nakulyako okitegeera kati mathematically mu music omuyaya atula butuuzi n'agamba wanaani agit okitegeera ne babala nti wetuleeta gravity already abantu bamumanyiiridde awo ne baleeta gravity music no nti gravity ne wayimba ekintu nga kiwulikika bwe kityo omuntu teyeekanga naye kubyamu akafaananyi singa papa misa kisemakula ye yakoze kolabo ne bulunoke ne bayimba neweweeraga nakulyako nakulyako okitegeera of course papa tasobola nakkiriza kiyimba okitegedde kati so naffe ekibalo kyaffe kyali nti Sheebah wa miitinga kwa nze nali nkibe yakadde konna maafina jamuyita era abadde ajjamuyita kati nga manyi dedde lwamu miitinga ate luno kuba kakati bw'ogamba nti naye mukama ndikwaki gwantuzizza n'abalangira obulamu bwange nali nkomye yesu wantasa nga nessuubiri mpeddemu era nga ninda kimu kufa panirira mungu gye ndi wanyuma nnyo tontana enzirayo gye nava mukama nkuumira obwana bwange nkuumira omwami wange buli ambeereddewo mu nnaku ensi nejjuddemu abantu abakyamu mu makubo nga waliyo emisanvu anti wembiwandiika nange mbyerabira mbiyiiyiza mu situdiyo kati mba nabyerabira. Ankubuza ekibuzo kimu ogambi wawandika true story ku bulamu bwa Sheebah waliwo layini egambye nkuumira omwami wange gizanyaawo vasi esembayo soko gizanye vasi esembayo nkuumira omwami wange njagala kubuuza obudde obwo yali amulina obanga naye omuteekateeka mwaje panirira mungu gye ndi wanyuma nnyo tontana enzirayo gye nava mukama nkuumira obwana bwange nkuumira omwami wange buli ambeereddewo mu nnaku ensi nejjuddemu abantu abakyamu mu makubo nga waliyo emisanvu amaziga gabadde mangi nnyo genkabye mukama nejjendaga kwamanyi bambi kuumira obwana bwange mungu kuumira obulamu bwange kale ne bwe ndira singisibula mungu kuumira obwana naye ojjeyo mukunje ekibuzo kyange era tonnakibona wawandika ku true story kubifa ku Sheebah Sheebah atugamba abasajja bana bonna nga bagenda mwami ekigugu wandika bwe yali amukuumira gwe oba eriyo omulala gwali oteekateeka omufunira akonno kabuuzo anti kati Sheebah era newankubadde obudde buno abadde talina musajja ali permanent naye tekijjaawo nti yali abaddeko n'omusajja kubanga alina abaana era natula n'enkibalamu neŋŋamba mukama nkuumira obwana bwange abalina kuumira omwami wange tamulina buli ambeereddewo mu nnaku ensi nejjuddemu abantu abakyamu mu makubo nga waliyo emisanvu amaziga gabadde mangi nnyo genkabye mukama nejjendaga gumanyi bambi kuumira obwana bwange mungu kuumira obulamu bwange kale ne bwe ndiba ensi ngisibula mungu kuumira obwana kuba kandi nyimenye ng'ogambye nkuumira mukunja wange gwe kyonomanya oluyimba lubadde lugenda balwamaanyi kuba nali nabalada vidiyo yalwo nga tujja kujjayo abaana ba Sheebah bonna akole lasti mbadde n'ebibalo tubadde Sheebah gundi Sheebah bwebanga ebadde tugeze badde seri
abadde akyalina ebintu bingi. Abantu yadde bagamba abaana be kuba aliwo omwana ali e Masaka oba ali Masaka, ne wabaawo ali ku Mubaraka, ne wabaawo oli eyaddayo okusoma. By the way era nti Sheebah omwana we Eva abadde lwe yaddayo ku ssomero, Sheebah yali yaddayo ku kkubo. Tamulabanga nako. Sheebah abadde tannamiitingako ku oyo omwana ali ku ssomero. Kyali kyakolebwa wano ng'omwana addayo ku ssomero kuba yazzeeyo gy'ali mu kisula asoma, nga Sheebah yalina omumuzzaayo. Kati bino byonna ebizibu jjukira we bijjidde. Sitaani waakoledde ki? Waakubidde sitaani waateereddemu amaanyi. Era n'omwana we okuddayo ku ssomero omulundi ogwokubiri kazzeeyo kano. Era agenze okuddayo nga Sheebah ali ku kkubo. Tuzze ku sseri gy'ogambye kabadde ku Nnyanjula. So bibadde bikyali bingi nnyo ennyimba ezo nti Kalifa twamumiitinze ddi? Yes, Talibatwan. Kwosajjo. Nangamba mukunji akayimba ako ke nakola ne King Sheebah. Kiki ekyalo lwaki tetutaluyimba olwo? Ne mugamba Brad wange nange oluyimba mbadde njagala mulute kubanga jjukira oluyimba otwe tulina oluwa obudde. Nti ekisooka si rubi, Sheebah teyayimba bubi. If you can for the sewing us, Sheebah we yayimba ne Kalifa aganaga. Verses za Sheebah zikwata generation eriwo. Ate yaziyimba bulungi. Ate yakyusaamu ko n'eddoboozi kibadde kiraga nti Sheebah asobola okyuka mu buli style. Ali versatile. Yeah. Ekibuga twakikutte.